Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa maghfiratuhu wa barakatuhu. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano ettuntu lya leero. Omukulu gw'ababulidde nze Sesanga Batte. Ndi munnamawulire era mpulidde omwami ng'agamba nti bannamawulire tebawaayo. Ningamba anoona tebawaddeyo. Nsaba bazzeeyo akabba abantu abo bane ssente. Bawaddeyo. Mpuliranga temuwaddeyo. Ningamba omukulu anyooma kika bunafu. Ningamba bazzeeyo akabba abaana balina ssente. Nze Sesanga Batte wano wendi okusooka ndi waka Dr. Kulthum Muzata maama wange era ndi musanyufu nnyo okuba nti nsobola okwogerako eri abakulu abavudde mu Rotary Ssebo Ssaabavandimwe. Tuli basanyufu nnyo okuba nti mwenna mwerekereza bye mubadde mulina okukola ku lunaku olw'Essande ate ne mujja wano mu maka gaffe okusobola okubeera obumu naffe. Omukulu ono leero lwensomo osinkanako mbadde ndaba mulabe n'omuwulira jajja Ichuli naye Ssebo ndi musanyufu okuba nti nkusinkanye olunaku lwa leero n'ebyokola tubiwulira. Omanyi abantu abasinga balowooza nti omuntu agenze n'alima yekka yakola oba yekka yagatta ettaffaali n'omuntu avaayo n'ayogera ekyo ekiyamba omulala ate oyo aba w'amaanyi. Omukulu ono ebigambo bye biwulikika era y'ensonga lwaki olaba nti olumu bw'ayogera bawulira Ssebo nga bw'ayogedde. Ku lw'abaana bano n'abalala manyi wano mbadde mpulira sitole z'abaana naye ng'oli agamba nali mu senior 4 kituufu naye wali abadde mu P5 wali abali mu P6. Nze okuyimirira wano nina mukulu wange Mukama amuwumuze emirembe kuba yafuna olubuto ng'ali mu P6 ebyokusoma n'abikyawa n'akolanga omukyalo oli yagambye n'asanyuka nnyo kuba yali afunye olubuto alina taata Katongole. Taata Katongole teramuwa buyambi ne balabirira omwana naye ekyali baddenga okumusasula yadde waka Katongole n'amuwa olubuto olwokubiri. Mukiwulira n'azaala omwana owokubiri mu mbeera gye yalimu tamaliriza kusoma talabye ku future wa future teyagituukamu. P6 ekyali baddenga okumukubagizaamu P7 mwaka yali mu P7 wa mu senior 1 ne bamuwa olubuto olulala. So kati oluusi we tuba twogera era nze mbadde mpulira abaana wano naye nga boogeza butamanya. Musanyufu nnyo ku myaka gy'aliko musajja anjagala ani yakugamba ayagala kuba akyasobola okulaba awo nakubira akasimu n'ojja ensonga lwaki akwagala ye n'amaliriza akyayagala naye ajja kutuuka nga takyakwagala kubanga alabyeyo omweru ate nagwe oli muddugavu mukazi wattu olwojja okutegeera nti abasajja si baawe. Naye byonna nga weebiri nze bwe ntunulira omugigi guno ne ntunulira breakfast eri yateekeddwa Dokita mpulira essanyu ku mutima gwange olw'ensonga omuntu okulowooza ekintu nga Dokita kyalowooza kuno si lwe kusooza okikola asaabikola naye omuntu okulowooza ekintu ekyo abasinga baddiira aba abuuza ntegeka naye jagga Ichuli anaakola atya oyo Ssaabavandimwe anaakola atya oyo obuntu bwanajja aba Rotary banaakola batyawo abasinga tebalowooza. Naye omuntu okujja n'ategeka kati n'asooka ateekamu naye akanteekemu mpite abaana bange bano oyo omuntu abeera wanjawulo ndowooza zaali baddenga nga 15 omwezi guno ogw'ekkumi tuyingidde 11 mu mwezi ogw'ekkumi nga 15 twalina enteekateeka eyeefaananyirizaako bweti era hajati y'omu ku bagenyi abaaliwo naye mu kaseera akaddako nga tusisinkanye bwe yantunuza
mu bizibu byalina nange ne mutunuza mu byennina ne mugamba wano obwetaavu bwetaagira tekyetaaga ajati tekyetaaga ono jajja Ichuli oba mukulu Gashumba wabula kyetaaga buli muntu ne bw'oba ofuna mutwalo gumu ne bw'oba ofuna 3,000 ne bw'oba ofuna 4,000 ne bw'oba ofuna akakadde ka ssente bino ebintu tetugenda kubikola nga tuleka bulekezi nti ajati wanaabiyita tunaagenda ebabalimba bw'okoze eki ekifalawo gy'obeera okozeeyo ki ewambogo gy'obeera okoze eki enabweru gy'obeera okoze eki tubalaba boononeka yes tubalege abo bagamba musajja banaagala n'atwalibwa olubuto lwe wafuna ne luddayo omwana gwe wazaala n'aba nga siwuwo nze nno ndowooza era bwe ntuuse wano nsoose kutuuka wali bwe bali mu kuyigiriza abaana abo sanitary towels omanyi abantu tukirabira mu mbeera bweti naye ekyo kyekizibu ekisinga naddala mu byenjigiriza dropouts ezisinga mu Uganda ziva ku sanitary towels oli nga takirina naddala basonga lwaki agenda ku ssomero naye omukisa gwe twafunye nti bwe tuba nga tusobola okwekuzeekolera nsaba twongeremu amaanyi bano baholidi we banaba tebannajja n'abalala tube nga ffe tulina kye tusobola okukolawo gwe omuzadde ogiyise ogenda kiyigiriza omwana eno Kampala mwe tuwangalira ebitundu 85 ku buli 100 tuli mu nzigotta tuli baana ba ghetto naye omwana wa ghetto asobola okwekolera sanitary towel eyo mbadde wali nga ntudde nayagadde ntuli wali nyalamye okutuula mu bantu wega ndi awo nga mpulira abaana bye boogera nga njagala nnyo okuwulira sijja kukola lugambo nebyo endowooza yaabwe ngitegedde nendowooza nti sanitary towels Ssentebe n'abakyala n'abakulembeze mwenna bwe muba nga mulina omuntu nga dokita asobola okubaleetera omuntu akola sanitary towel lwaki tetugenda ebwayisa abaana ne bweno tuzibayigiriza lwaki tetugenda ewambogo muno munaketi palaawo wakiri omuntu n'amanya nti ekyo kyo kiwedde abaana tebagenda kudda mu masomero lwa sanitary pads nimbye bwe waba waliwo omukisa okusobola bazikole omuzadde agule matiriyo mutwalo oba 2 amanye nti kati egyo emyezi gyange nga 5 nja kutambula ne sanitary towels nga nzirina n'abaana bano tubawuleko n'ekirala obutabasalira musango mu byonna bye tukola kijja kuba kya buvunaanyizibwa omuntu ono yadde abuuza omwana nga ye yali anyumirwa kubanga alina gwali naye okunyumirwa bulungi naye ddi osooka n'okyebuuza ddi olowooza omuzadde yatandika okukwera mu nasale mu P1 ng'ayagala otuuke mu senior 4 onyumirwe naye ayagala abeeko kyagamba nti era kale abazadde bano tebatuweerera tugule tubalabirire naye batuweerera tugule tweyimirizeewo bw'okakasa nti omulimu gw'okola osobola okuyimirako emyaka egiddako 2 oba 15 abantu abasinga batunula mu kusoma nti bakansoma embeeko ne kennyina alabanga ekyokwejalanya naye omuntu asomye talemererwa Ssentebe wa Luta asomye alemererwa ne bonoonye omulimu emyaka 10 lasima otuuka n'okufuna bagamba better late than never kiruddewo okutuuka naye kijja kutuuka naye bw'onoobanga tosomye omulimu ogwo naagujjawa abazadde bannange mutuweeredde tusomye era tusiima mwebale bannange temusaana okwekubirako okungabo mukoze omulimu gw'amaanyi naye era ndowooza nti kyekiseera tuddemu tulowooze nti wadde nga nkyasobola okugenda n'ensoma naye era mbeeko n'ekyomukono kye mmanyi mu kaseera nga kano aka covid
omwana agenda kuddayo ku ssomero ayize ekyalaani, ayize saluuni, ayize okola engatto, ayize eki? Ekyo kigenda kubeera kirungi. Okusinga tunaabeera nga tumanyi tyazo omwana wange kagenda asome anamaliza senior 6 makerere namutwala ekyambogo avuddewo ayize eki? Emyaka ebiri ega covid alidde buli nakunywa oba byonna tubitunuulire bannange. Ndowooza nti ekyo kijja kuba kituyamba nga bwensaba ne baganda baffe bano abalina emizindaalo, abalina kamera, abakyasobola okuba nga eddoboozi lyonna balituusa ku bantu abangi. Bano betulabye wano sampulo ate bakulu, balina dokito y'abaana nga bana bato 14 years 13 years n'abazadde era ne mugamba nti atujja kufuna akaseera fite temukawempa omu mwonna tongera okwetegereza embeera, kubanga ate ffe gye tubeera kati ku baana betwali nabo abamu bayambiddwa, naye tujja kutambula tuyite mu kawempe tongera okwetegereza embeera nange kiki gye tusobola okugattako akatono wate tusobola kimalawo. Newe bajja wano wonna wenna abali eno ne muvaawo ne bateekawo abaana buli omu ng'ali ku munne era tebasobola kuggwaawo. Ne bw'oyita mu kawempe muno mwonna n'ogenda okazangola wansi osobola otegeera nti ebintu ebyogerwa biri serious. N'olwekyo buli muntu akwate bw'asobola baganda bange, buli muntu akole ky'asobola baganda bange. Tolowooza nti gwe tosobola, osobola. Watolowooza ku Zoom yakoze eki? Yerekereza just n'agamba abaana bano bimaze akaseera nga mbeereramu nakati nkyasobola okubabeereramu. Obuzibu bwe tufunye bwa bannabyabufuzi kati tubyagala kituufu, naye bannabyabufuzi badde nsaba balina ekirowoozo ekigenda mu byobufuzi temubanga abaliko. Waze nalowoozeza nti wenaatuuka wano njagula abakulembeze abagamba nti bw'abanga Dr. Hajjat Kulutumu Muzaata akikoze, naye nze ate akulembera kawempe, nze ate bannakawempe gwe batuma bwe muba nga mwasobola otuyirawo omubiri nga munoonya akawulu, bwe mwawangula emibiri bagikuba mpiso ne ginafuwa. Tukikole kuba tukyasobola okukikola ekitono nti bw'abanga dokita asobodde okuleeta sanitary pads nze nkoze eki? Nange nkukwasirizaako. Yes, alina bursaries. Naye mulowooza bursaries alina zisoloketalinga abaana bonna? Nedda, nze musakiddeyo mmeka? Nze nkoze eki? Bwe tunaabeera n'ekiri ku mutima nga kigamba nkoze eki kuba eggwanga lyange. Tulegere bagashumba aboogera be boogera bala amanyira kyayogera kirina sense era bakiwulira ne bakola abakkiriza nti no kyayogedde kisobola okukolebwa n'ekikyuka. N'olwekyo buli muntu akwatibwa akutte ate okwata nyweza kubanga tusobola okikola. Ebigambo byange byebyo ndakusembayo nga nebaza Hajjat Kulutumu Muzaata kitokoze omutima gwa buzadde ate gwa buzira batono abasobola okukikola. Era ntuusa obubaka okuva eri bakama bange emirimu emirala gibakutte naye nentuuka kuba nze ndi mwana nkyama wenjagalidde era nenjogera wenjagalidde, naye bantumye okwongera okukolagana obulungi ennyo ne foundation ate ne annual skilling center okusobola okulaba nti tubaako ekyenjawulo kyetuteeka mu ggwanga lyaffe. Tujja kubituukako singa tunakkiriza nti tusobola okubituukako. Mukama Katonda abambeera omukisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.